UCC Kyakoze kituufu. Ichani? UCC. Kyakoze osuspendinga program omusunsuzi ku Salt FM. Yakolebwa Cephcoh ne Jennifer Nakambu before figure. Okiwagira. Wali abagamba balwawo. Sikiwagira. Kubanga okumanya sikiwagira n'obutali buli bwanguzi. Lwaki babi suspending tebabibaninga. Gwagala program omusunsuzi eveyo. Nze nsaba government etuyambe gyewe eyo program. Why? Because it's doing more harm than good. Ova ku program ebera ku National TV. Nga National TV eyo yabalokole. Nga National TV eyo ebera ko program budde bwa kumacha. Omuntu nakera natufumira abaana, natuwamulira abakulembeze, navuma abantu abali innocent, entale zigasa nezitagasa. Eggwanga liragawa eyo program mugiwere. Teina kyeyigiriza ggwanga. Teina kyetukola wabula gwe totwasamira. Tulikola waneeno. Kimanyi wasomya ate oli mumpi. So tusaba government etuyambe program eyo ebaningibwe. Ebaningibwe mu bwangu abaana baffe. Naye temusobola tugamba mususpendizeyo week emu. Why are you just suspending it? Hey, mukwane 16 Pro Max. Nenda tawuka. Ojja kanyuga eno. Tugenda kweyambula, tugenda kubalaga emituli. Bwe kibanga kyetaagisa olulimi okugoba olulimi. No. Sometimes omuntu yechawa munda. I know bane obikka kwe yecha. Bowecha sicha kubikako. Twakoowa. Omuntu notekako TV ne bakukuvuma ebigambo. Notekako TV ne bakugamba egambo eddene. TV kyeyo. Era ani agisasula. So, tusaba program tebaji suspending for a short time. Let them ban that program and also ban the presenters and also disqualify that TV. Their license must be disqualified for their incompetence. Because munonye gwanga, simanyi gwanga jeriraga. Omuntu nogena muchachi yabalokole okugenda otekako TV. Olinga emmana, olinga kino. Banange. Emana nayo yalaba kigambo bikkako tokyogera. Anenda katukyogere. No, okay. Kubanga kyeka TV ebanyumira. Abalabi bafa abalungi. Ebigambo by'obuseegu. Abolunako olwaleero. Gamba ebigambo. Webale gwe kumirako omunnyo. Mannyoko buli atanjagala olinga emmana. Nawe omunnyo. Senkubugendeka. Omunnyo. Senkubugendeka. Omunnyo fumikiriza. Mannyoko. Fumikiriza omunnyo. Teka, lwaki ongambako. Omunnyo. Gwe nammere. Omunnyo. I am telling you. Omunnyo. Don't mention. Omunnyo. Mannyoko. Omunnyo. Temumanyira naye kino ekyakulanga eddebe kadde. Mwe. Ngenda balaga emiwaatwa ngenda banya mpamayo kanama. Omunnyo. Kubadde ki? Omunnyo. Senkubugendeka. Jennifer. Wanji. Jennifer omunnyo. Mannyoko mulinga amatako. Jennifer. Wanji. Opulidde omunnyo. Jennifer omunnyo. Manyiina mulinga amazi. Jennifer omunnyo. Banyizi. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel.
56 it's happening we tugamba. Kaswele kigambo njabiteeka. Anti Shalom netobiteeka. Njabiteeka mama. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba. Kaswele kigambo it is happening na ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Jakuja kezo galunje. Cephcoh one of the pogo twatandika na channel. President ebili kakaga ba subscribers. Kongula president ebili kakaga. Shalom singa wali omuntu gwensinga okwagala. Twata gwo twatandika. Sibuboboye butuyagala wembera ko no platform. Oyagala shining weka. Shining. Shalom. Shine, Cephcoh shine. Don't sikiliza nko ebimuli byo. You a very nice person. Gwo muntu akolera abantu. Balange Shalom webale nnyo webalire ddala. Banaye mwebale ku following Shalom. Shalom nzakyusiza obulamu bwange. Off camera. Kati bino tebiri bya content. Ngamba off camera. He's a very nice person. Yo muntu nalaba obuzibu ng'ofunye obuzibu nakubira. Yo muntu abeerawo dokita oli bulungi nti nedda. Kwata yaawo kasoda. Kwegamba ayina omukwano ogwaddala. Abakamera balala bwamala okujjako kyakuggyeko. Toddamu mulaba. Muddamu okwogera nga mugenda shootinga. Obanga oturendi nze. Nakubira mbu mpayo ka program. I give you your flowers bro. Webale kuba na mutima mulungi. Nawe olikyali wa ntuufu kuva day 2018. 2018. Ate newunyisa tokyuka olina okyali muto. Shalom olina by'okozesa. Wala ewe nakulaba edda kujjako enviiri nti zikoze. Enviiri zo. Oto oli you're still young. Webale kwelabirira. Sacha Katonda. Era mukyala wa Shalom. Mami ja akajja 3 years back. Nera wansanga siri bubi. Kale abatabani Cephcoh. Manya konya nino kula Cephcoh ngofuse big TikTok ninga. Nino kula okubye YouTube. Cephcoh twalinga ffenna ng'ovuga akagaali ko okuva ennansa na mu covid nojja paka wafaawo. Wali ogenda kunguza essimu nga sente ngunjiza ezasooka nga nakuba kwenye fani nga ku iPhone yange 8 plus. Dete essimu ndimulage leta mulage nga Shalom okumanya nzisiri kwera. What is serious? Shalom oli mazi oli. Kankulage. 2018. Nze Shalom chova abo wansa bulambu nali sikumanyi nali nebuza. Ojjukira kana akafaananyi ani akakuba. Nze abikuba ebyo bifaananyi. Obijjukira bino? Obijjukira? Nze abikuba. Obijjukira? Oba n'omwaka kweguli simanyi. Biraze 2-2. Bino bya 2-2. Nenga buno mfai kuba wentu wenajja kwa ku kagaali kwa. Yeeyo. Ojjukidde? Mwe sati je najira. Mwe sati wajiramu. Netuvudde wala Cephcoh. Nekyali in touch. Tukyali in touch. Wala n'omukwano gwange yabuziza omwana. Omwana? Omwana yamubuze. Kiro ogenda kunnyamba omuteeke waawo. Hello. Yes, doctor. Ndine Shalom. Ono mugende mu kamera. Uno munnyonnyole ali ku Shalom TV. Tuli ku live ku YouTube ogamba okya Cephcoh. Manager wa Finance Trust. Omwana Cephcoh kadanga wabuliddwa omwana. Yes, sir. Mbadde muweereza ebimukwatako. Ninga kyembadde nsaba kale mu kkuba essimu eno. Kitalwawo. Abanga yafunyibwa mu kukusa abamuddusa. Mwana muto oba omukozi? Nakati tuli kukola, tuli ku TV kati oli ku TV. Yakemeka? Myaka 15 bamuyita John Makamato. Mwana mulenzi. Mwana mulenzi abadde asoma Kigungu ku Neverland. Nga mutabani wo? Yes, sir. Nadduka ewaka? Yadduse ewaka mu kiro kikeeseza leero. That is so bad bambi. Katu tuteeke wano mpola bambi kibi nnyo. Mbadde njagala talwawo. Bwe wabanga waliwo abamulindiridde nga bali mu muddusa oba mufulumya ggwanga. Tuli kati ku TV. Omwana abadde mu class ki? Oli ku TV kati tuli ku recording tuli live. Omwana wa S2 nga banya abayinza omulimba. Kati mubanna nti mikwano gye be badasoma nabo waliwo benkubiddeko omulenzi n'aŋŋamba. Obuwagizi nga sibuwulira. Wangi? Naye gwe kyanaggwe. Bambi katusabire tugabisaamu awo tulabe. Nteerayo bambi talwawo. Already tuli mu kuteekayo. Already oli ku TV kati. Shalom by'omunnyonnyodde biri aired. That's bad. That's bad. Era byo munnaye biri mu ggwanga. Kale. Kale. Ndine Dr. Cephcoh muze mulaba tumukyaza mpola abaawo amanyi okwewamba. Nesitambula nzika mugende ku Biva Organic and Natural Health Products basangibwa Omengo Post Masengere. Dagala bajjanjabisa butonde. Abakyala abawangala mu nsonga batafuna nsonga abundula amazzi agawunya abalumizi wanga muli mu nsonga ku 0752602427 abalumwa amagumba sinuses allergy ulcers genda ku Biva esangibwa Omengo Post Masengere opposite CBS
bw'ovanya ku ngalabi za Kabaka bakuyewo n'ebibatu ojja biraba ojja otulengera ababiva mpola mpola. Nze Shalom Haddad Kaweesi nga ndi ne Dr. Cephcoh. Erinnya Haddad liryo lyange mukama wange. Niko musajja gwe olabika wasomerako mu Islamic n'oddukayo. Erinnya nga ddungi nnyo Haddad. Haddad. Okaja Dr. Cephcoh. Sooka onywemu nange mpa ku mazzi nywemu celebrating. Nga Fulungu bagenda baligoba bannange ensi yonna nsanyufu Shalom. Amawulire gakusanzeewa gansanze mutoyi tuveeyo Shalom nabadde mutoyi nengamba ndaba oba siraba onkubidde essimu ng'oli ne kasuku twadde ku live era abantu babuse twadde ku live bane Shalom kate neeyire nkali Shalom mpulidde essanyu omutima gukoze bwe twa kati ebbaluwa amawulire wagala byoti amawulire gakusanzibwa Cephcoh. Ninawe no kuzino TikTok ogimanyi omwana agenda akuba ekibaluwa wali eri ku TikTok onoonya gomesiyo soka mpakana ogamba si bituufu kasita wankubidde nze Shalom nesiga Shalom 256 eggulire eriyita wano ku platform yo sibuuza bituufu si bituufu nkumanyi era toyokyanga n'otuwa stant oba amawulire tujja kukukyawa tujja kuboola kati pulira amawulire go nti bituufu ndaba kyali mwabadde bamuli ku YouTube ng'obyogerako awo oli ojaganya nengamba kankunoonye bade sirina waakujja but because of that news nengamba nina okujja wanene Fulungu lyammanyiire obwedda ekisigwe bwate bwakoze Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ako Kafulungu tebikwata essimu tujja kusoosowo essanyu likutta nfa bala nfa amasasi ekisigwe bakubemu amasasi essanyu lingi bannammwe bannange negwe Shalom Katonda nga teerabira bantu be omukazi oyo ng'avumye bantu omukazi oyo ng'anyizizza bantu pulogulaamu eyo bibanga bituufu bagisazizaamu Mukama yeebazibwe amiina ennene Cephcoh walana bannange mpalana paka ku malaalo Cephcoh walana n'emizimu n'engisiba Cephcoh walana n'emizimu nginoonya n'engisiba kasita amawulire agafunye wanoonyeza gomesi nkugambye naginoonyeza nengamba abayi ekisigwe program bagigobye ekisigwe nfa mpulira ojikira kakayipulira sikyetegeera mpulira bakubye goolo ewangula mpulira sikyategeera mpulira kati si goolo kati bagobye ekiprogram kati owulira ate ku YouTube takusobola owulira tokyategeera mpulira owulira tokyategeera kati wakubye njunya gomesi Roger. Nego shakola kalika TikTokers gather. Leave whatever you're doing and gather here for some Lugambo. Bona bwafe. Copyright pola. Amawulire ogafuna. Banange ngafuna. Nga bamugobye ki program bakijeewo. Nengamba basuspending nze. Kene yona aba week at least. Basuspending. Tebamugobye. Bagena jizza. Shalom tewangampi. Ekisigwe saspe naye bitandika bityo sikyasanyuse fenye basaspe lunaku lumu abalina okugobebwa ne fesi ne bagibaninga n'abaana be ne babagana okulinnya ku mpewo paka bwalifa Cephcoh wangi balina kukola batya balina omugoba fesi ne bagibaninga n'abaana be olw'ebikolwa byakoze banange let ABA BBB naye togamba mbu awemula kuba nawe awemula ate nze mpemula wali ondabiko ku TV nga mpemula si ku TV naye bino ebirala biriwa gunjo z'okola ezo nze mpemudde nga wonagamba omuntu tikuma naye segedde naye oba kati gwe nali nkuwemuddeko Shalom nswaza atompemulangako kubanga naye tokola ki sikuwemulangako naye Shalom omuntu bw'avaayo nga naye bwe yavaayo n'anvuma bannina okuddiza nze atali mulema atali ki bannina okuwa ekisigwe luyi ku ngolo ngwala
Kungumi. Atakulekera naye tomulekera ennyanja ekutomira. Shigwe ffe twakoowa okwegula obuganzi. Nabagamba nze siri assistant Jesus nina empisa embi. Kisinziiro zootya. Kati yesawa twerageko. Lwaki weewanyisa mu ate ebyo bituuza kubanga ekyokya. Lwaki weewanyisa mu mpisa embi ezo n'ozeewanya mu nze n'empisa embi? Anti abantu abalina empisa embi balowooza bokka be baziina. Segede. Omuntu ajja n'akuyisa bubi ng'amanyi eka yakola ki? Yakisobola. Kumbe ate naawe ozina naye just oba toyagala bukuziraga buli ki? Bulazi. Kati Shalom naawe weeyisa bulungi naye kati nkulayirira naawe olina empisa zembi nga wayagadde okujjayo endala. Ate ennyingi. Ennyo. Ekigwe. Mala kundozaako. Ekigwe. Fulungu yandozaako. Kastondozaako. Okakasa. Nalozaako. Ne Sitani asobola okukusomya nakukwatibwa naye nze nga nakukyayi. Tomanyi na Sitani? Sitani amanyi okuneebuuzaako nanjako notes. Kati olaba obadde omumpaana nga ate osussa omutima omubi. Olimba naawe. Don't pretend. Cause olaba Cephcoh. Ate nkumanyi Shalom You love someone genuinely, then akufuula ate gwe musiru. N'ofuuka musiru Shalom. Kyawo maani. I don't understand. Ate Shalom onyiga Tabuka. Onyiga bubi. Nabadde ndi ne mudula ndi mukwata mudula. Ntambi atweze ekigundi mu Sunday group. Wewe bali kulwana. Nano Shalom tulina emboze y'okunyuma. Oyogezi niyogera ku ntambi. Ntambi wamugamba wetwalana olutalo. Twalwana. Wamugamba Cephcoh yalana oba weyogerako. Yakwebaza. Daira. Ne video nazimuweereza. Yakwebaza naga Cephcoh. Mpaka yangala kungamba. Oluddo mukola ngagala kulaba. Mwebale kulwanira ntambi. Oyo mwana yambeerera otobimanyi. Mu motoka yange. Mwebale kulwana. Era nze nkyanuma nnyo ne nkukyawa mbuza ki era ogenda kunneetondera nga tuvudde ku. Wagenda mwagenda eruzira okulaba ntambi no toyina kye waŋŋamba. I was confused and I was up and down. Era banji bali. Kubanga tebandi mu remanding. Banji. If I was in that case, he wouldn't be remanded. Cephcoh. Mwagenda ne mwogera pitch nga mwogera ku production warrant nga temugitegeera na gitegeera. Nze nali ngenda bakolera omuzannyo. Buuza abani yajjayo Fikigaza, buuza abani yajjayo Chumi, buuza ogwanga ani yaguwoza, buuza omanyi ozaala wa nnyo mugalubindi eza abantu abalina specs mu bano. Cephcoh gwe nga teweewolereza. Ate gwe yawoza ogwange n'ogusinga. Tebakusiba. Buuza oyo. Abo baba tebakusibye banange. Yawula okurimandinga omuntu n'okuconvictinga. A conviction and a remand is different. They are. Yes, I was remanded. I was not convicted. Aren't you a convict? I wasn't convicted. You have never been a convict. I'm not. Ibanange. Hey, me I thought you were convicted. Bakusiba kuba kusalira. Eddie, ewa, wajira bako court order ngiriko. By then I wasn't on TikTok. Now I'm telling you, don't you trust me? I do. Yes, so I'm telling you. You are remanded. I was remanded for 2 weeks, 2 to 3 weeks. Then in Empozanga and Vabweru for 2 years. Then I won the case. Nenyingira ne musonga ya Chumi yali akiriza naye ne muyambako naye ne bamuta. Don't play with me. I'm not a usual subject. I'm not these normal TikTokers that you play around with. Ate okimanyi. You are Dr. Cephcoh. Ondabye nga sinajja ku TikTok toyina ky'otamanyi. Okimanyi. Ne gye nasomera yonna toyina ky'otamanyi. Cephcoh omulamba from Naggalama. Ye ng'oddugadde ennaku zino ngenda kugulira ku bizibu. Nze ndi muddugavu kuva dda nkulaba naye yerukako ennaku zino abasajja tweyerusa. Weerusa Cephcoh? Neerusa. Bamukala naawe ezo ezisiibwamu kya? Kale esiibwamu? Bamukala esiibwamu. Ndi mukala esiibwamu. Cephcoh weerusa? Obadde n'okimanyi? Gwe omusajja? Kikigwe. Ate omusajja yakola ate ebisigo tebitula ku musajja. Lwaki? Kituufu naye lwaki weerusa? Kiraga. Olaba okyewunyiza kiraga? Tekiraga. Kwanza kuva dda nkulaba oli mweru. Ati nkozesa products za bbeeyi njeruka kuva munda. Lwaki weerusa? Njagala kunyirira. Omanye eddaye abasajja babeeranga balina ebigalagamba ku mimwa, balina ebintu mu nnyindo, skini za bbulaaka, tebasala byenkwawa, bawunya bubye kalalume. Ennaku zino byakyukamu. Omwami olina okuwunyako obulungi, olina okulabika obulungi, olina okukola ku lususu. Lwaki bagamba okunyirira kw'abakyala nti lwa nsonga abakyala baagala nnyo okwefaako. Naye naffe abaami tusaanidde twefaeko. Olususu lukwatemu ekizigo lunyirize. Nyiriza olususu.
kola ku gym wunyako bulungi genda ko mu steam genda ko mu sauna kana okera no waxinga ku nkwawa sala ku byenkwawa sala ku byoya by'omukabina n'ebyomukasolo buli wamulongosaawo ebyo mubijjeewo nti omusajja talina kunyirira twakowa abasajja abatuwunyirira enkwawo linajjamu empale ng'awunya bubi skini neweoza ndi musajja wenoogalagambye ovaako nevu kiki kwata mu kizigo ekikebe bakikugaana omusolo mungi mpaayo essuula eŋŋaano owulira otya nga olina ekisambi ekyeru gwe omusajja gw'owulira otya nga olina ekisambi ekiddugavu kinabba kiddugavu ekisambi ky'omusajja bakiwandikawa emanyi you're supposed to be dark ani yagamba bakiwandikawa no evidence no right to speak bakiwandikawa give us evidence omusajja anyuma mu ddugavu bakiwandikawa omanyi mulina myths zammwe abasajja abayusa nammwe muyomba no ate kati biki byotandise tuli mu nsonga za bwongo bakiwandika nti omusajja talina kunyirira omukazi yanyirira wana abakazi wewe bajjako enkoko bayomba mbw abakazi osobola Cephcoh okunyirira nga teweeyerusizza batya waliwo abantu abaddugavu abalabika kati gw'onyirira otya nga okyali muddugavu Cephcoh yasabira muli tonjasabira onyirira kati akale nyiriramu ng'oli muddugavu tulabe mwegumya okitegede ensonga eyo giddemu bya bbeeyi mbitunda nkimanyi naye nanti kati okitegede nti byabbe zikapiso nkimanyi n'empaayo gamye e Yerusalemu mbanga omusambwa nga omuntu wanda batala walinga namagwe ng'alaba buvi n'obokaboka kyokakala okweriko singa kaawo bagenda kunkuba empisa enkya yakuva munda kwegamba abantu balabire ku nze nti n'abaami basaanidde balabike bulungi si mu bubi. That's my only intention, to look good. I love looking good. Bannange ebintu bya mukwano gwa twabyogerako. Ebya mukwano gwo mmiki ebya muzaala abaana nga mukola ziri vinci. Mukwano gwani? Mukwano gwo mmiki. Shalom nja kukyawa. Tanti nkwagala nnyo. Bobo oyogera ku oyo mukwano gwo, maybe gwe mukwano gwo. Don't take him. He's not my friend and I don't like him. Sirina na kirungi kye mwagaliza. That's how tough I am. Naye avuga Range Rover. Ate bikwata kwani nange nevuga. Yanvuga, yandiisa, yansuza. Era Range Rover ye nkwatira gwe kugattako ki? Me am happy nda omuvubuka akulakulanya amangu. Ate ani agambye I'm not happy. If you're happy, me I'm okay. And si kyateeka nti ffenna tulina omusanyukira because we are not his friends. Ekyo kikakata ku gwe mukwano gwe. Me I'm not his friend. Do you want me to pretend that I'm happy for him? No. And the issue is not about the Range Rover because we all drive. And niwembera sivuga, it's not an issue. Because nalimba deonga sivuga nembera. Tebakuyise mukugula. Ate Range Rover etevuga Uganda yonna. Tebakuyise mukugula fantastic spa massage. Ebise? Tebakuyise mukugula fantastic spa massage ya chicken. Ebise. Chicken yaguddewo massage spa. Najjera ulabira. Naye saakulabyeyo. Soko omuyozeyoze. Ate Shalom to very serious now. Kate waba yaguddewo ate nze binkwata. Nati muyozeyoze. Abavuka akulakulanye muyozeyoze. Ate he's not my friend also. Kati so amuyozayoze. He's not my friend. And I can't pretend. Tugenda ku kirala. Tetuli ba mikwano. Yavayo nasanuka nga bakuba emmotoka yange ne mukyawa. So kati tumuleke. Tayagwe mukwano kwe kamu nsonyi kize nyibeki. Ate naye namukyaye yamblockings. Mbola kuba nayogedde ku nnyindo ye. No Shalom omazima. Agenda kunkubya lumu. Just nagambye bugambi. Kendeeza ku nnyindo yo gijje mu business z'abasi. Nkana kakasayingi ke bawoogeramu. Don't poke your nose into other people's business. Kyewa mugambye. Kati yadde apokinga noze mu business yani. Sebetofu. Kati omanyi? Soko yozeyoze tuzenye. Shalom ana abeereko wano yekka. Tuzenye kimuzeyoze kuti. Oyo yamblockings omusiro oyo. Naye kikulu mu blocking. Alege ekiyindo. Ekiyindo kimulinga ekitebe ky'eggaali. Oblockinga kyo blockinga kimukwano. Kati bwana blockinga ng'omusonyiwa. Bwana unblock you ng'omusonyiwa. Henya kaseka. Imusonyiwa. Lwaki omulemezaamu nnyo?
just vibe naye alemeza mu bbaawe kati ffe just tuba tunyuma nawe okimanyi manyi gy'asula mulinako obuzibu naye ffe ebyo bye bitunyumira just violence nawe obimanyi TikTok enyuma kuliko kino ekyafulufiga UCC kyakoze kituufu ekyani UCC kyeyakoze osuspendinga program omusunsuzi ku Salt FM yakolebwa Senkubuge ne Jennifer Nakangu bifulufiga okiwagira wali abagamba nti balwawo sikiwagira kubanga okumanya sikiwagira n'obutali buli bwanguzi lwaki babisuspendinga tebabibaninga gwagala program nsunsuzi eveewo nze nsaba government etuyambe ejjewo eyo program. Why? Because it's doing more harm than good. Ova ku program ebeera ku national TV nga national TV eyo yabalokole nga national TV eyo ebeerako program budde bwa kumaca omuntu nakeera n'atufumira abaana n'atuwemulira abakulembeze n'avuma abantu abali innocent entale ezigasa n'ezitagasa eggwanga liragawa eyo program mugiwere teyina kyeyigiriza ggwanga teyina kyetukola wabula gwe totwasamira tulikola waneeno tukimanyi wasomye ate oli mumpi so tusaba gavumenti etuyambe program eyo ebaningibwe mu bwangu abaana baffe naye temusobola tugamba mususpendizeyo wiiki emu. Why are you just suspending it? Mukwane 16 Pro Max. Naye ndatawuka. Ojja kanyuga eno. Tugenda kweyambula, tugenda kubalaga emituli. Bwe kibanga kyetaagisa olulimi okugoba olulimi. No. Sometimes omuntu yeekyawa munda. I know bane obikkako yeekya. Bweweekya sijja kubikkako. Twakoowa. Omuntu n'oteekako TV ne bakukuvuma ebigambo. N'oteekako TV ne bakugamba eggambo eddene. TV cheyo. Era ani agisasula. So, tusaba program tebaji suspending for a short time. Let them ban that program and also ban the presenters and also disqualify that TV. Their license must be disqualified for their incompetence. Because munonye gwanga. Mwononye gwanga simanyi gwanga gye liraga omuntu n'ogenda mu kyaki y'abalokole okugenda oteekako TV olinga emmana olinga kino bannange emmana nayo yalaba ekigambo bikkako tokyogera nenda katukyogere kubanga kireka TV eyo ebanyumira abalabi baffe abalungi ab'olunaku olwaleero webale gwekumirako omunnyo manyoko buli atanjagala olinga emmana senkubugendeka fumiitiriza manyoko fumiitiriza omunnyo lwaki oŋŋambako omunnyo bwennammere omunnyo I am telling you omunnyo don't mention omunnyo manyoko omunnyo temumanyira nayo kino ekyakulanga eddebe kadde mwe ngenda balaga emiwaatwa ngenda omunnyo gubadde ki omunnyo senkubugendeka Jennifer wangi omunnyo manyoko mulinga amatako Jennifer wangi opulidde omunnyo Jennifer omunnyo manyiina mulinga amazi Jennifer omunnyo banyiiza ate nja kukuba Jennifer mukama agamba fuga omuga ekigambo kye mukama agamba fuga mukama agamba fuga omumwago I know what I'm do. Jennifer fuga omumwa olinga ekinyampo tobanga bo Jennifer olinga ekinyampo Jennifer manyoko omunnyo olinga amazi manina eyo yabadde programu y'okumakya buli kumakya nga programu eba bwetyo ate naawe muhozi nyamba onjagale tusonde kyabizibu Cephcoh sina munene gwenna ate oba omunnyo omunnyo tonde kyabizibu Cephcoh muhozi njagala Cephcoh tonde kyabizibu your watch out mbasobola mpaana nayongerawo yagambye watch out tagaba wini naate wini bagimugjeeko era gwagamba mbu wankuba nakulekera kubanga nasoma akatabo fumiitiriza wanifuddewo emirambo wanifuddewo emirambo era akatabo nakasoma nkasulise akasoma atya nakasoma nkasulise fumiitiriza awo eno shagisasula emitwalo ng'ata tonja
Samira sikolanga kunawo kimanyi Samira konsigie tonya Samira Cephcoh mpako omunyo oguwulidde gwendya nuna akapama oguwulire tubida mu Cephcoh omunyo anti yeyo program program tugireke kale tugireke Cephcoh enayigiriza abaana oba tebayigiriza tugireke program kati etwalawo eggwanga ekirungi bajja spendings tedda balinga amazi Cephcoh tobanga ye nsagala obenga ye Cephcoh tobanga ye bajjajja bagambye program tedda bajjajja bakola program omusonsozi bwa mukasa program wedda eggwanga ligenda kunda mabega banange mugenda wajja tina kalemba omusomi weddwa asangibwa obusaabala ku stage esembayo bwedda nesemberayo wakanire taxi wezikyukira bw'oba omusanga ajja tina kalembe bw'oba nga oli bweru nga tebitambula bulungi tokyamunaye kujja jangu bakusomere ku ddwa bizinesi etambula onaagala otagabi kuba ku 0752 30 75 29 genda tina kalembe okyereetolera asangewa busaabala ku stage esembayo taxi wezikyukira mpola mpola anakyagala otunda oba oggula genda ku www.openmatchuganda.com teekamu kyotunda ate gugale bwera Uganda bagula ebintu okuva e Japan wonna nabikutuusaako www.openmatchuganda.com obenga oteekayo kyogula olina simayiro y'abaana abato nine Dr. Cephcoh atuwayamu omu ku bantu abazze bagugumbagana n'omukyalo oyo Nakanguubi era nga twagala tumbuze program abadde akiraba atya nabula yagamba program tedda ku mpewo walayitedda tekimala ekyo badda ku mpewo bannaye mbadde nsaba twekalakaase mu bulungi tugende ku police tubasabe peaceful demonstration tubaplayingire ku audio ze baziwulire ezi broadcasting gwa kubanga tekimala kimala ne presidential advisor who is to blame oyo omukyala ng'okinako obukakafu bwagamba ofisi yesangibwawa I don't know eyannamyala eriwa si Kyambago akolanga ki si office of the national chairperson Saabakunzi n'abakunzi wa NR eyo yeriwa era presidential advisor ki akeera okuwemula n'okuvuma abantu n'oba depressing soka ovumirira ekyokumukuba abamu bakivumirire sikivumirira wali musanyufu olw'omukuba ekituufu kyo eky'omukuba ekikolwa ekyo kale yadde abantu batunyiiza okitegeeramu abantu batukola obubi abantu batukyankalanya naye ate kati bw'olaba omuntu nga yali akubizizaako nga bamukubye ate ekyo ekikolwa kiba kirungi nnyo kuba baba bamutadde mu layini wootasobola kukola ki mute kana avuga kasiru bw'ekikolwa ekyo ekyomukuba si kibi nnyakamu era eyakikola mukama akuwejjana kyansanyusa eyakuba Fulungu mukama amwejjana walaayi gomanyi obulumi omuntu bwatadde ku bantu ng'ovudde ku nze bantu bameka bwe tutandika bala list eri endless but why in our country why must someone yakuvume naye nga gwe omuddiza takkirizibwa is that justice no it is not is she above the law I doubt why should we live in a country of such ill-mannered people omuntu ye nga akuvuma n'akuwologoza ne kibokke wabulayo bamusindikako oba ne bamukuba tekibokke why era kiraga kabonero ki eri amateeka era lwaki omuntu aba akeera okuvuma abantu ab'enjawulo abasukka mu 5 gwoba osuubira ki Shalom okedde ovumya abantu bonna abali wano oyise mu lukuubo wali omuntu nakuba oluyi oba osuubira ki obadde obavuma ng'osuubira ki nabo bantu nga gwe by'obavuma nabo balumwa Shalom abantu balumwa omuntu olaba omugamba bugambi tomumanyiira nekimuluma ate olwo yakeera okuwemula yavuma wanene oyo omukyalo oyo Justin Nammere n'agamba bbaawe tatuuka ku ntikko simanyi Nammere ayagala akakana kato really abantu abakyala butatuuka ku ntikko bw'alina akasolo katono busimanya ng'oli bannanga omukyala yavuma but that's wrong lwaki avuma banne does she have that moral authority egamba nti nange banvumye Shalom osiba ovuma abantu bulwaki toleka nawe ne bakuvumamu ogenze mu mazina g'enkima ozinya
kyokka omukira olukoonako ng'owaaba oba okimayo ki ogenze bulyambwa ate gwe toyagala kulyambwa obadde okimayo ki kyokola banno toyagala bakikkole why guma bakikkole kyenkola bannange sagala bakinkole in alien skins voice okitegeera ekintu ekyo ebya alien skin ogenda obirabanya kamiliyoni eh ebya alien skin ne kamiliyoni nabirabye naye mwana gwe obyogerako ki Shalom stories nali naggaana naye gwe manja family yakusonyiwa bakusonyiwa ko gwe kogizi so that njo kyabanyongere bamputire bakusonyiwa nange nabasonyiwa wakola ki nabasonyiwa nange sibalinaako buzibu Shalom totandika mazigo soka ovumilie violence bannange akuba kalanga ali mukalango bannange abalabi baffe aba Shalom TV ebikolwa ng'ebyo ebyokubeera nga mulwana nga muwanyisiganya ebigambo ebingi ffe tubivumirira wano eno era munnange tuteesa gwe wenna ali eyo ng'olinamu enkaaya n'entonotono ne Mayanja family mutule muteese okuteesa we kulemagana tubadde tukusaba sirika okwewala ebizibu ebingi kubanga abantu abo ffenna tukuze tubamanyi it's one of the strongest family as far as music industry is concerned nti tosobola lumba Mayanja family n'omalako okitegeera regardless of your facts oyinza oba gwe mutuufu oba gwe mukyamu the fact is aba bantu bakola erinnya when it comes to protecting their name so nkubiriza kubanza alien skin ennyimba ze zinnyumira ate mwagala kapati walabye yakedde yimba luyimba lwa Chameleon olwa Dorotia ze nteesa bwe baba nga tebali mu kabadi balekerawo okubeera nga beprovokinga anti balekerawo okweprovokinga kuba alien skin asobola provokinga Chameleon namukozesa ensobi okitegeera ate nsaba n'omukulu oyo Chameleon tumwagala tetumwagala mu bintu ebyo tumwagala ffe tulina abantu abakuze nga twegomba Chameleon tatumenya mitima aba baana abato abaleke Chameleon top 3 in Africa topest in fact top 2 yomu ku bantu aba tosawa ko number 1 wa East Africa number 1 segeza wagenda ku Africa never banga number 2 ku 3 so we don't expect number 2 kulwana ate na mwana yakatandika sikyogera mu bubi bwe kinyiziza nsonyiwa sijerega manya abantu bo tebasavirwako naye tusaba erinnya eraleme ddisuula kiringa Dr. Cephcoh kulwana na mwana nga yakatandika tikito saba ne bana abamuvoola nate namwe abamuvoola oba bamuprovoking abatandise okubeera nga mumuvoola namwe mubireke musobola okukola erinnya nga tolumbye Dr. Jose Chameleon kubanga Dr. Jose Chameleon ffenna abamumanyi si mwangu ate nga togenda mulumba asirike oyo gayi nze Shalom kati kino nkyogera mpita ku Shalom TV tali muyimbi asinga mutima mulungi nga Chameleon olw'okuba akusonyiwa no segula buganza okimanyi ate okunsonyiwa kya buntu teyakikola mu bubi my point is naye gayo kimanyi ayambye nnyo abaana yawa Scorpion Shaba kolabo who is Scorpion Shaba nawafiki Gaza nawani awana abana betutamanyi kitegeeza kaka nakapoza ku status there is freedom of speech but I cannot guarantee freedom after speech Dr. Jose Chameleon katadde ku status oli waddemu okwogera byonna byoyagala naye omala okwokya is not ready but freedom of speech gweyogera byagala okwogera but after you speaking what you have spoke out he doesn't guarantee you freedom. Endongo ya Uganda eri etya ogiraba otya endongo? Endongo ya Uganda simbi bakyala kibula bakati abakoledde abakoze obulungi banji abakyala bana boga abakoze guno omwezi gwa September abasinze of course asinze abadde Hezo akubye enjoya kaseera mbanjoya outfit abakubye kumukumu rapid yabetise Hezo yasinze okuyimbira yasinga okunyimbira kuva January pakati golinayo omulala wali olimba lobadde oli olutali njoya yogera amazima omanyi Justin kale yadde we are not in good terms with her right now
tekitegeeza nti ate amazima gave wanze omumanyi ku mazima ye yakuba hit tukkirize mwafuna ku booking kikyotaalaba mikolo biki nakati zikyagira baba booking ogenda okuyimba ku mikolo kati oyo wavaako waliwo omuwala omulala muwala mupya tonnamumanya naye alina oluyimba alina hit ku TikTok bamuyita Kakoshami ayimbanga Shiba ali mu Cephcoh music bamuyitani Kakoshami tali mu Cephcoh management naye alina oluyimba lwakuba ku TikTok obusobozi tebabulina ayina sente yena sensi na sensi sentesi oyo omumanyi then omulala awo muwala ki Sandra Nax akubidde kapati that song is so nice that verse is nice that line akapande kasoma maje na oyo naye atukoze bulungi nepanka ne picha kijikuba ne picha olwo asembayo upcoming abapya ogamba mu baana abapya kandi soko yogirawo ku list kuba abalala ate mbadde sijjukira abalenzi bana bakoze guno omwaka kuva Juni paka September abalenzi bana ng'akikubye ku TikTok ngakubye music si TikTok kwokka ng'ayimbye bulungi kuva Juni paka September olwo mwana gwe mbadde yiroga ne just hit ye yakajja kati gundi guna yakubye bandi eno bankirinze kyali wange denesinga nkubira ngamba ine bikete nga bina byagala bizina konze ize bireete omukazi yanobye mbiwaate olutegedde olulimi Denesa nomugambe lulyo oluyimba agamba mutalumanyi abalenzi nga bana abasinza kikuba ani asinza kikuba ati asinza kikuba ku TikTok nena Shalom ebibuzo ngebyo ngambangako ne netegeka TikTok tuli mu September abayimbi bana abasajja abayimbi obulungi from January to September from January up to September nga they have stood out Mudra ayimbye Mudra ayinayo obuyimba bwawo ayina ekiyimba kye yakubaawo ayina ennyimba jjukira Mudra lwawo twogera kubapya onina ono omanyi ayimbye Bikira Maria w'empigi ku bitooke yani oyo omupye guna yaliko kati guna yakubye embandi eno nga nkirinze kyali wange Denesi nga nkubira olulimba lwe luliko kwabo bonna ani guna kyeka guna omumanyi ani guna kwabo taliko he's not even under Cephcoh he's under njogera mazima waliwo Nando Love akubye yaddamu kino ekiyimba kya manabuka solo mbaka chono mana longosa statement longosa enfuli oyo dano weyekoza ngara jizini twemula nawe singo balaba n'abaana abantu bali bwe balaba n'abaana bawe ate nze kingana we mulaba n'ababajjo longosa statement solo buka kisono anainama mananege anainama solo buka kisege anainuka anaimana anainuka agala ogula essimu ennungi MacBook laptop tablets jangu ku Andrew Gadget Store esangibwa ku Ivory ku G19 ofune essimu ennungi bakanika n'essimu Google Pixel zonna Samsung tablets zonna weeziri 0774 65 85 95 oba 0702 37 12 93 beba Andrew Gadget Store mpola tajja mujje ku Shalom Health Services Cephcoh ni mwanga jikazi are you sick? I've been sick for a full week. Sick of what? Banta getalu ani yakutega naye gwe banta ne ekishigwe twejjanjabyeko alhamdulillah mbadde na mbadde abinavinga bangamba ba YouTube abalogo nze bakingamba ne bangamba oyo Shalom bagenda mukulogera ngenda nterera ebigenda maaso n'omuyimbi kati soogera kwezonga mukyalawo njogera kwezonga ezo music is she still under Cephcoh management naye ffe tunaakola ng'okuba obulango njija njangu interview Cephcoh
Omuyimbi Hezo akyali mu Cephcoh management Hezo. Oli sikasuku. Oyo kasuku. Tenga mpita ngamba. Tanna kuyitako. Ojja genda edda. Ampita. Hezo akyali mu Cephcoh management. Weebuzabuza. Soko ne kasuku. Ojja mulaba edda. Tuula ne Cephcoh. Sitanna kuyitako. Hezo ali mu Cephcoh management. Twagala ku Hezo ng'omuyimbi. Bala bajjajja. Cephcoh. Hezo akyali mu Cephcoh management. Ettalo eryo. Mujja we yali kutaddeko. Twagala byogerako. Musokolo. Yete erinnya lya Gonya. Jajja mufere ono. Yete erinnya lya Gonya. Kale, what's going on between you and Hezo? Cephcoh jangu tukole. Cephcoh jangu tukole. Cephcoh jangu tukole vite nagwa. Cephcoh koma tukole. Wano baba mpole. Jangu Cephcoh tukole sebo, jangu tukole sebo Cephcoh. Ama balabi baffe tujja kutandikirawo. Tuula wano, tuula Cephcoh, tuula. Mujje kumireko Shalom TV. Tuula Cephcoh, tuula, tontabula. Tontabula Cephcoh, tuula. Banayo yagala olugambo. Tuula. Laba bonsikasa. Olukola ku banno. Gwenye Hezo tekigenda maaso. Abantu bagala kumanya between yani Hezo. Hezo apostinga agamba ekimukoyeze kyamukoza akoya abaana abalenze uwe. Taba nko to love. Obanya mikwano jo tomufaako owuliza olugambo. Hezo akoye jogoli. Tugenda kutoa oluyimba olupya lwenakoze ne Bad Girl Hezo ku YouTube channel ye eya Hezo Music. Mugendeeyo mulaba oluyimba olwo baluyita binyuma. Muli mu stanti. Oluyimba lwe bayita binyuma olwo oluyimba Hezo yakukyaye ekyakukyayisiza tomwalaavu osiiba ozunga mikwano gye gikusingira Hezo. Byonna bituufu. Mugende ku Hezo Music Nze mwekyawe. Ati basoke balaba oluyimba. You guys make a perfect couple. Njagala mweyagala nye Hezo. Soko baganda bagende ku YouTube balaba oluyimba lwe tugenda otalwe nakola naye nga tannagenda. Mwekyaye temwekyaye. Soko baganda. Nga tannakyawa. Mugende ku Hezo Music nga tebannekyawa balina oluyimba naye kati beekyaye. Naye oluyimba bagenda luteekayo. Baluyita binyuma. Naye no Salomo kuba ekikono bannyonnyole. Vidiyo ngenda giteekayo. Oli mulwadde olinamu omusujja. Lwaki mwekyaye ne Hezo? Lwaki mwekyaye ne Hezo? Bad Girl Hezo. Sikuwulira emimwa ndaba giri giti naye sikuwulira agambye ekimu. Bulijjo nkikola bannange. Naye abagala kikola. Bulijjo nnabe nkikola. Nga tombuuza ku mweka. Mwene Hezo ki ekyabaddewo? Banange twakoze oluyimba olupya baluyita binyuma. Mugende mululabe ku YouTube nze naye. Ntegere ekyabaddewo. Mulimu ansi ezo zonna. Longoosa statement. Solo buka inama. Kasuku huli ampita. Kale, tumaliriza. Tukajira akazinda tubwe tufanye. Kukwata olagawa. Omaka kubongeka. Yeah man. Big up on yourself. Yeah man. Gali oyo. Atani. Mother water. Mbuwalete ebyana byo. Kasuku mother water. Mother water. Ekyana kya Kasuku. Kyante kya Kasuku yalete ebyana ebivuma. Bemu ku byana bya Kasuku ebiri wano bishalom. Naye longoosa statement you see you. Abo banno. Bwagala basabula erinyero lyeri. Shalom. Ati ze kadde ninga gwe. Seko mumma. Beyanako. Ai go beyanako. Kulumbirawo. Singa obuvumu bwoyogeza wano ku channel. Obuvumu bw'obeera mu real life. Mu real life oli mulala oli musajja mugongo. Anti real life eri. Neebuunya obukalu buno mbunyeko seko. Seko mumma ni mukambwe. Nawe nkubuuliza Hezo ki ekyabaddewo? Era neebuuza omuntu yenna wala na Shalom omuwala. Kansome comments za Hezo wano ku TikTok ye. Kale kapeno nange nnumye. Munnumye. Banne mwebale kujja kumirako Shalom TV. Tukomawo. Sagala kukyawo. Solo buka. Longoosa statement. Sabina. Jango obuze ku bantu. Kasita nakomawo nga bakuwa. Jango kulage ku bantu. Sabina atidde mujja muvuma. Sabina naye jango obuze ku bantu. Sabina ne Sabina. Tosoma bintu bayi nze ngenze wabula. Jango atugwe thumbnail.